po jako akawuwo. Katikiro tayala kukuta n'abantu bonna tebagala bakukuta bintu biteeke mu musana obwerufu. Abaami abajja Ssaabasajja Kabaka be yakasiima okulembera eggombolola ez'enjawulo okuli Kawempe, eggombolola ya Ssaabaddukira n'eggombolola ya Myuka Nakawa mu ssaza ly'e Kyaddondo bakwasiddwa ya feesi olwaleero. Tujja kufuba tulabe nga tukwatagana era nga Haji tetunnaba kulambula Myuka tujja kusooka kukyalira. Nebaza Ssaabasajja Kabaka okunnengera nanyongera ekisanja. Ndi happy nnyo, ndi musanyufu nnyo. Haji Ahmed Matovu nga yabadde w'eggombola ya Myuka asabye abakulembeze abajja okugatta abantu b'Omutanda. Sisobodde ebimu kubeera nga mituukiriza. Embuga y'eggombolola kinnumye nnyo okubeera nti mbadde siginunudde wano awali kooti ey'e Nakawa. Naye munnanga nzidde mbigere musabira okubeera nga mbadde sina kakkabirizo tongole nga mbadde nyina wano mu ofiisi ya KCC kwe mbadde nkolera emirimu gyange. Tusuubira nti meeya agenda tukolera enteekateeka tubeere nga n'ekyo tukigusa. Igamatovu Emmanuel Hamani omumyuka w'eggombola y'e Nakawa asuubiza okukulaakulanya abantu ng'ayitira mu bwegassi. Nja kutuukiriza buli kimu ekyannondesezza kubanga Ssaabasajja bw'asiima okulonda omuntu kitegeeza nti aba amaze okumusengejja n'okumanya kiki kyayinza okuyamba abantu be mu kitundu. Era nja kukolera wamu ne mukama wange ndabe nga tukulaakulanya ekitundu. Ssenfuma Timothy nga yewa ggombolola ya Myuka Nakawa agamba nti basanyufu nnyo olw'empologoma okubalonda ng'era ono aweze okwongera amaanyi n'okwagazisa abavubuka Obwakabaka. Nina essanyu ly'amaanyi nnyo okuba nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutube II yasiimye n'ayatula erinnya lyange okuba nti mukulembererako eggombolola y'eno eya Myuka Nakawa. Ggombolola eno yabyafaayo nnyo mu ssaza lino Kyaddondo. Ggombolola eno ye Myuka olw'ensonga nti Nazzikuno omwami owa Ssaabasajja ow'eggombolola eno ya Myuka Kaggo. Sipiika w'eggombolola y'e Nakawa Luyombya Godfrey asabye abakulembeze okwettaniranga okuwaayo obukulembeze mu mirembe. Obukulembeze bonna bwetaagamu okubaamu n'enkyukakyuka. Mu nkyukakyuka ezo mwe tutunuulira ne tulaba obuvunaanyizibwa bwaffe ne twekubamu ttooki okulaba generation nga bwe zitambula. N'olw'ensonga eyo beena okusiima n'akola enkyukakyuka mu bukulembeze. Ekisooka kya byonna tumwebaza okuba nti yalengeredde wala ate nga naffe eddoboozi eno lye tuliko. Bw'abadde ayogerako gye bali omukungu Muyunga Stephen yeebazizza nnyo abaami abawummudde olw'obuweereza obulungi bwe bakoze n'ettoffaali lye batadde ku Bwakabaka ng'era abasabye okusigala nga batambulira wamu n'abaabajja. Buli kyokola, buli kitongole, obuweereza bwonna ng'obugasse, buli kyokola kiteekwa okuba nga kiri mu nsonga ezo. Tubakubidde omulanga. Buli mugenda okutambuza byonna bibeera mu nsonga ssemasonga emmeka? 5. Akoze omukolo gw'okubatuuza Catherine Kikomekongo ne sipiika w'olukiiko lw'essaza era nga yakiikiridde Kaggo Agnes Ssempa-Nakibirige abasabye okukuuma Kabaka waabwe era n'abasaba n'okukwatagana n'ababaddeko nga babeebuuzaako ku nteekateeka ez'enjawulo. Obujjajja kye bugamba n'abayinda kye bagamba bwe mujja omunaatambulira wamu mujja kukulaakulana era mujja kutuuka ku ntikko. Na bano beeyamye okuweereza Kabaka waabwe awatali kumutiiririra. Era ndi mweteefuteefu okuweereza n'olukiiko lwange olukadde olubaddeko ate ng'endi munnabyamizannyo kyemmanyi nja kwongera amaanyi mu kira era Kyaddondo mugirinde egenda kubeera y'amaanyi nnyo. Abavubuka nsonga nkulu nnyo. Abavubuka ffe tulina okubalaga n'okubaagalisa Obwakabaka bwa Buganda. Abavubuka tubeebaza nti bazze ensonga eno bagikwata kannabwala